abantu abamu badde babuuza nti eyo teraraati ntuufu. Yes, ntuufu kubanga ne bwogenda ku mutimbagano gwa abagisindise kweri. Naye kye twagala okukakasa abantu bonna abali eyo is that tetutudde. Tetutudde. Kye tusaba kyokka is abantu nti bwe wavangayo threat warning namwe mujjumbiremu, just making sure nti muba vigilant. Ennaku bbiri emabega abakungu mu kitebe kya America wano mu ggwanga bavaayo ne balabula bannansi ba America abawangaalira kuno okuba obulindaala, bagamba nti bafunye amawulire nti waliwo abayeekera ba Al-Shabaab abateekateeka okukola obulumbaganyi mu bitundu bya Kampala, era ne babasaba okuba abeegendereza n'okwewala ebifo omukuŋŋaanira abantu abangi nga ze ssemaduuka, amasomero n'ebifo ebyettanirwa abalambuzi. Abantu abamu badde babuuza nti eyo teraraati ntuufu. Yes, ntuufu kubanga ne bwogenda ku mutimbagano gwa abagisindise kweri. Naye kye twagala okukakasa abantu bonna abali eyo is that tetutudde. Tetutudde. Kye tusaba kyokka is abantu nti bwe wavangayo threat warning namwe mujjumbiremu, just making sure nti muba vigilant. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire abamusanze ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma bino abikakasizza, kyokka asabye bannayuganda baleme kuva ku mulamwa kuba bo nga poliisi tebatudde, nga bakola ekisoboka okulaba nga bawa bannansi obukuumi obwetaagisa. Ono era asabye abantu okuba obulindaala nga bakolaganira wamu ne poliisi n'okubawa amawulire ku bantu be beekengera mu bitundu byabwe wamu n'okulonkoma ebikolwa ebirabika okuba ebikyamu. Amidst these threats, to making sure nti life goes on, naye nga okwekengera tukutaddewo. Bw'olaba ekintu kyonna kye weekengera oba omuntu we weekengera, tuukirira poliisi. Afande Lusoke asinzidde wano n'akubiriza bannayuganda okubeera n'ennamba z'essimu za poliisi ezibalinaanye, abakulembeze baabwe kw'ossa n'ez'obukiiko bw'ebyalo, nga kyakubasobozesa okukwatira wamu ne poliisi okulaba nga beewala ebikolwa eby'obutujju. Bwe batubagambye nti bayinza okulumba ebifo ebyo, first and foremost musooke mwekuume, muteekewo embeera gye twogeddeko, then n'ekirala naffe nga bwe tugambye tetutudde. Naye nga bw'omanyi sijja kutandika kubuulira nti ate kati tugenda kuyiwa amagye ku gundi ku streets. No, gwe just kitwale nti tuyina we take security threats seriously. Mu ngeri y'emu Afande Lusoke avumiridde obutiitiizi obwolesebwa bannayuganda mu kumalawo obuzibu emisango mu ggwanga, nga kino kiddiridde ddereeva wa takisi omu e Busege okulemererwa okukwatagana ne poliisi ng'eriko omusajja Ibrahim Abbas amanyiddwa nga Kadogo gwe yabadde eyigga, ng'ono kigambibwa nti yawambye omwana ow'emyaka 3 okuva e Mityana. Bayita Asaba Ibrahim, abangi we bayita Kadogo, nga ono Murundi. Ono yawamba omwana w'emyaka 3, n'amutwala n'amubuzaawo, n'asabayo n'akasente ne bamuwa miliyoni. Ndowooza oba akasente bwe bamala kamuwa, n'aleeta omwana n'ayagala amuwe owa takisi omu ekyengera, e Busega. Yawambye omwana oyo, senga muyina engeri gye mutuyamba ne tumukwata, naye teyasobola tuyamba mu ekyo. Agenze mu maaso n'ategeeza ebitongole ebikessi nga byegattiddwako poliisi biriko abavubuka 63 be byakutte okuva mu bitundu by'Embarra, Nsawo zooni mu kyali Wajjala ne Buwaate, nga bano basangiddwa n'ebiragalalagala nga be bamu ku bamaze ebbanga nga batigomya abantu. Era twakwatayo 63 ne tutwalayo 5 mu kooti, 12 abo bwe twakola screening ne tubata. Tulina n'ebifaanani wano enjaga gye twakwata n'abavubuka bano, era bwe mugenda ku mitimbagano gyaffe mu ebifaanani bino mubisangayo. Abasinga abenyigidde mu kunywa enjaga, manyi bwe bamala okunywa enjaga eno obusimu temusigaza,
balumba n'abantu mu maka gaabwe mugenda okuwulira obuteyimbwa biki so bino ebikwekweto tusigala tubikola. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.